Emikolo gya Honorable Zaake Joel Ssenyonyi kw'ossa ne Nubian Lee gireese obuzibu mu kibiina kya National Unity Platform nga bamu batandise okugamba nti mu kibiina kino mulimu okusosola, mulimu agaana kw'ossa n'abaana oba mulimu ebyana kw'ossa n'abaana mu kibiina kino ekya National Unity Platform okusinziira ku General Bigwira Moses onono nga naye munnakibiina kya National Unity Platform bambi ameze n'entondo olw'ensonga nti alina omukolo naye nga bannakibiina tebajjumbidde nnyo meeting ze kw'ossa n'okubaako kye bamuwa emikolo gino gisobole okutambulira ddala bulungi nga tegiswaza kibiina kya National Unity Platform. Ono avuddeyo n'agamba nti yalina bajeti ya millions nga 9 wabula we bituuse olw'okuba nti nno bannakibiina kye ekya NUP tebasobodde kuba nti nno bambi bamukwasizaako bajeti eno agenda kubeera nga agisala. Onagambye nti Bobiwine tavangayo kuba nti no ayogera ku mukolo gwe ate era ne bannakibiina kya National Unity Platform abalala tebavangayo kuba nti no boogera ku mukolo gwe oba oliawo ekimuleetedde okuba nti no ye alina n'endowooza nti yandiba omu ku byana mu NUP. Katubeere nga tumukuwa ensonga eno abeere nti no agyeyogerera. Waliwo omukolo gutabeera mu challenges kati ate emikolo egyaffe gy'ebyobufuzi target area ebeera ya bana byabufuzi bano ka parliament bakweka ba police bonna tebamufaako abantu bonna tebamufaako wayisa omufumiro yabona alize ne unya struggle bana Uganda bwe temusobola kwewagira mu bwa struggle bwamwe muli wagirani expectations zange nga bwe nali planinze nembivaako era kati expenditure gye ndiko si kyagoberera na budget nga bwe nagikuba ati okola kuggwa kati nkola kintu kuggwa okay kubanga nagenza okulaba nga bwe nasigala ku binali planize kiyinza n'ocompromisinga commitment yange. Nga tukyali ku nsonga y'emu Bajja avuddeyo n'atabukira Bobiwine n'atabukira Honorable Zaake Joel Ssenyonyi kw'ossa n'abakulu mu National Unity Platform obambi olw'okuba nti nno tebavuddeyo kuba nti nno bawagira General Bigwira Moses. Ono agambye nti yaliko mu meeting ya General Bigwira Moses etegeka emikolo gye wabula bambi nga temuli bannakibiina kya National Unity Platform. Ono avuddeyo n'agamba nti mwalimu omuntu omu n'ekitundu bwati bavuddeyo n'agamba katubeere nga naye tumukuwa ensonga eno agikaatirize bulungi. Mwabeerawo Joel Ssenyonyi nga mubeereddewo Zaake nga mubeereddewo Kiyama ate Bigwira ne deputy wa Kiyama Nyanzi naye Nyanzi nga bw'osobola coordinatinga kunga Uganda oba coordinatinga embaga ya Bigwira mugenda kuswala nga Bigwira baswaziza ku mbaga. Ndowooza empadde ekyokuyiga kubanga omuzungu agamba nti your network is your net worth nti obwagagavu bwo mu nkolagana n'abantu bwe bugagga bwo kakati nange maze okwevaluatinga nzito wantya pugo ofuna budget ya buwumbi 10 tosobola yakwata milioni 2 noziwa mwana oyo kayemba so tosobola kusonda kakadi n'okawabigirwa Dr. Hildaman milioni ekubula mugyewo obukopi nammwe budget nali ngenda kukola emikolo ebiri era ngenda gikola okwanjula n'embaga nga gyonna milioni nga 95 okay naye sijja kyensobola okugamba nti eyo yonna yonna navaayo budget ya milioni 10 temunasobola na milioni 10 kati omukola embaga eyo gyeri abange nenzijeyo sente zange ezo zinataddeyo nga ndabanga Bigwira agenda okunziba omukolo gye guli era kyenjagala okutegeeza nti abanamperekerako bo bajja kumperekera ng'era abambeereddewo mu meetings ez'enjawulo. Meeting nasanzemu omuntu omu n'ekitundu nasanzemu omuntu omu yewayiswa mufumbirwa ekitundu ye Bigwira n'omuwandiisi bakotosesa gucheckinga my commitment towards the struggle ne busogo okutwaliza awamu because Eastern Uganda busogo okutwaliza awamu nze komanda waayo ngamba abasoga banalowooza ki nga munawo omusoga tebamubeereddewo nga Buganda twakakola embaga nga 5 naye bakafuna embaga emu mu region ya Busoga baleme kubabeerera otandi kiba kibi Bobiwine ekintu ekyo kirowoozeemu era abasoga bagenda okulaba Bigwira n'embaga ye ey'ekyavu bagenda kulowooza ki nti NUP y'Abaganda
mwabaleeta segregation mu mawanga. Maziga Merere ewa Chosen Becky akyagenda mu maaso n'okuba nti no akungubagira mbu jjajjaawe Queen Elizabeth eyava mu bulamu bw'enseero. Okusinziira ku Chosen Becky agambye nti tamanyi bulamu gyagenda kubeera nti abutambuzaamu oluvannyuma lwa jjajjaawe okuba nti no yava mu bulamu bw'enseero. Lwaki tetumukuwa bambi ng'agenda mu maaso n'okukungubaga. Kupostinga Queen Elizabeth bambe yafudde. Era mukama mumuze kisa. Mama mumuze mirembe jjajja wange. Wangi. Byannaku nti buli we mbadde ngezaako tunna mu kamera nga amaziga gampitamu. Chosen togenda tokolindeko okugenda. Chosen Becky lindako okugenda mpola sorry. Jjajjawe yakuleseewo. Jjajja yandeseewo. Ate nayolekera amagombe ki. Nalumiddwa nnyo kuba nasemba okwogera naye yali nali nayogerako naye kale of course nagamba ndi mulwadde naye nga ngamba ajja kutereera nga omanya abakadde tebateesatiisa bazzukulu. Nja kuba bulungi munaye totya muwala. Naye nalumiddwa nnyo nti ate yagenza okufa nga ndi na California. Naye essaawa yonna ngenda kulinnya. Afudde nga tonayanjula nakwanjula muleetera musajja mutuufu. Bingi byandekedde ku mutima. Okay. Madde sinaba kufumbirwa, madde sinaba yali yaŋŋamba nti muzaalireyo omwana omuwala naye mbadde sinnamuzaala bingi. Sorry. Naye Mukama atugumye. Atugumize ddala. Ffe tuviira ddala mu lulyo lwa Queen jjajja wange. Okay. Naye Mukama atugumye. Recently napostinga ku Instagram yange ne Facebook when nali ku Palace ya Queen bagiyita Buckingham Palace mu UK. Naliyo ate video nagikwata mabega mwaka guwedde. Kati I don't have to prove myself, you know. Abantu bakimanyi naliko ku Buckingham Palace nembalaga nti bane ndi wano ku kitebe kya Queen ekikulu we yeebaka. Yes. Kati kyekirala kye baagala. Queen abadde jjajja wange tuva mu lulyo lwerumu mu kimanyi obwakabaka butambulira wamu. Ate nga ndi mukyala muganda mundaba. Jjajja wange ddala. Era jjajja gwe mbadde nkubira essimu ne mugamba nti munaye wano. Ebintu ne binsumbuwa ne ngamba naye wano. Nangamba wano kulabo. Mbu buli afo w'amaanyi. Wowo. Katonda mwebaza nga mmanyiddwa abantu ab'amaanyi ate ngamba manyi. Wangi? Si kyangu. Naye ngamba manyi bangi. Bangi nnyo lwakuba nti togenda kuvaayo gambe nti gundi mukwano gwange abantu tebabyagala. So ebiseera ebisinga kijja omuntu ng'avuddewo n'ogamba nti kale yona abadde ankubira kasimu. Yono gwembadde nnyumya naye buli lunaku. Eby'omwana Becky kati omugenzi munnange tebinnaba kuba nti nno obiggwa. Munnange famire ye yabadde erina okuba nti nno ezuulibwa kubanga omusajja abadde alabirira Becky yagamba nti famire ye oba famire ya Becky bambi abadde etagimanyi. Bw'ate bwe yavaayo n'ategeeza. Wabula twabadde tuli awo ng'omanyi nti n'abantu abasinga baagala nnyo abafu famire ya Becky oba ku sayidi ya maama wa Becky munnange ne bajja nga bagamba nti bakakasiza ddala nti Becky omwana waabwe. Ate era twabadde tuli awo abasajja abalala babiri ne bajja nga bagamba nti omwana oyo yandibanga mwana waabwe nga munnange omu ku baganda baabwe kati omugenzi munnange ye taata wa Becky kati naawo nga kyabadde kyetaagisa okukola DNA ate nga bamu bagamba nti omusajja ono abadde alabirira Becky munnange amufaananamu yandibanga abadde amulabirira nga akakasa nti mwana we. Abamu bwe batyo bwe babadde bagamba katubeere nga tukuwa ensonga zino zonna naawe osobola okuba nti nno obaako kyosalawo. Mama wange yagezaako kwagala okujja naye ng'olaba oli alinga amubuzaabuza ali bulungi bamuzizaayo. Kati bwe nga muwalawo era wagambye nti mawalawo yajjako ne ku kitanda n'agenda n'amulabako yakubeera taata w'omutuufu. Ye yaŋŋamba omwana yamuwaayo waabwe ne ngamba lwaki tewaŋŋamba. Nteesa mbadde nteesa omwana ono ayinza kuba waabano kubanga n'ono omuwala yali yangambako dda n'agamba ono omulamu wange. Ono omuwala ono gwabadde angamba nyine ye yaŋŋamba omwana waffe twamutwara emabega kaawo neera omusajja oyo maama Becky n'amukubira nga ayagala kumulaba n'amugamba wonajja omwana tagenda kufuna buyambi kubanga obujanjabi bwaliko bw'amaanyi aliko abazungu. N'asembera bajja kukola ki? Bajja kumuleka okumulabira naye kino kikwatagana eky'omudwalo kye yafunamu.
Bweteta mutobadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel kati kujukiza okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe nyiga akadeka notification likinga video eno n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weraba.